nabira ku babaka ba parliament be malondanga abamu temubamanyi malonda bulonzi abamu malondanga Mbuleera era yafuuka Mbuleera olowooza mwalimu omuntu munda. Okay, oyo ye Pastor Bujingo atuwuliriza Gen.M7 ne basajja be bamaze okukakasa nti nabo bawagira ebisiyaga. Gen.M7 agambye nti talina kyeyetaaga mu ggwanga erya America naye we twogerera obudde buno mukoddomi we Lwaboogo avunnamye afukamidde ku maviivi ali mu ggwanga erya America yeegayirira abasajja balekerawo okuteeka envumbo ku bakungu ba gavumenti. Atuwuliriza ono Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza avudde mu Lwaboogo style atandise okukuba Gen.M7 ne gavumenti ye mu nkuba ya Kimerika. Ampuliriza speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakola eruweero ekyabatudde munda era bali munda nga ntunuka kyokka ate kakati babuukidde interview ya BBC gye yakoze mu ggwanga erya Bungereza. Wuliriza wekka agenda okumalayo akatambi kano gw'ogenda owoomerwa ebigambo bino n'okutegeera. Njagala kusaba wuliriza bulungi tubeeko bye tutegeera. Mwami Museveni afuulinga Uganda nti tayagala bisiyaga naye yasinga okubyagala. Ogenda kutegeera lwaki yasinga obyagala. Eno trick yakwatiramu Kyagulanyi Ssentamu lwakuba gwe bakwata mugezi Bobi Wine mugezi. Tubaanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, of course mbeera Sajjime ne muganda wange Cobbs tuba tuzze okubanga tubaako ensonga ze tutaanya we zitambula mu ggwanga lyattu Uganda, of course n'okwetoloola ensi yonna. Atwagala bategeeza nti tutambula ne Ajimiti omusomi wa Dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu ebyenjawulo. Ennamba y'essimu ye yesembyayo 15 ginyigeeko teweesiba mu nnyanja ya bizibu. Twagala kubeera nga tutandikirawo ne Cobbs kasooka babuuzeeko wen bw'aba amaze obbabuuzaako tusobole okuba nga te tubatwala mu bigambo nga webize. Enkya y'olunaku olwaleero mukoddomi wa Gen.M7 Odrok Lwaboogo atadde amaviivi ku ttaka yeegayirira abazungu ali munda mu Washington DC agamba Abamerika mukakanye ku muliro. Bajja kwegayirira nti bajja kwegayirira babuuzaako gwena wina tuwuliriza nti how are you doing mitambula bityeyo kansuubire nti bitambula bulungi ne leero tutuddewo nga bulijjo abeera Cobbs ne Sajjime okubaako ensonga ze tunnyonnyola abantu baffe. Okay, atuwuliriza twagala olunaku olwaleero okutegeera gwe wenna ayinza okubanga bino ebintu obiraba kifuura nnenge ogenda bifuna bulungi. Lwaki nkugamba bwe nti Gen.M7 yeerimbise mu layini y'okubeera omutuukirivu naye nga amazima amatuufu gali nti ye kennyini ebikolebwa abyagala gano ge mazima. Wabula njagala mutukkirize tutandikire emabega wano. Ekitongole ekya Ssemwayi kyegulidde erinnya mu kuwamba okutulugunya ate oba oliawo n'okubuza obujulizi n'okutiisatiisa. Lwaki njogedde bwe nti atuwuliriza waliwo omukyala ono juzi yavuddeyo ne yeekubira enduulu ng'ekitongole kino kyennyini RDC ne DISO bavudde ne bafulumya ekifaananyi ne baleeta n'omusajja nga bagamba ye bbaawe Martin Lukwago. Omukyala ono yavuddeyo n'agamba bannange bba wange mmazina y'emyaka 9 mumanyi. Kitegeeza state nayo nnimba. Atuwuliriza obulimba obuli mu gavumenti eno ya Museveni obutakyaliko yadde kubika kagoye. Twagala okubeerako wetubuteeka twagala mutukkirize. Omukyalo ono bamukubidde essimu ng'emutiisatiisa obutaddamu kulabikako mu mawulire. Wabula okutegeera obulungi ensonga eno mutukkirize sitwagala balwisa ne mutukkirize ensonga eno tugiviire ddala emabega. Katugibawe okuviira ddala ebintu bino we byatandika okutuuka olwaleero we batuuse okubanga ebitongole bino ate bimukubira bimutiisatiisa. Kiddiridde okubanga yagenze ku kitebe kya National Unity Platform okubanga yeekubira omulanga. Katuddeyoko emabega. Wabula Cobbs ogenda tuwa submission yo ku nsonga eno. Oddeyo okwogera ku bifulumira mu mawulire ti Martin Lukwago yabuzibwawo gavumenti obanga n'okufa yafa. Nenze Martin Lukwago
Sibulanga era wendi ndi mulamu ddala era nsaba okusinkana Speaker wa Uganda mu kiseera kitali kyawala ampa obudde ne Ssaabaminisita basinkane era n'omukulembeze w'eggwanga nsaba amanye ensonga zino zonna nga bwe zibadde zitambula mu 2021 wenfuna akabenje naku z'omwezi ali 19 akabenje motoka yasooka n'enkoona then ne boda n'ensanga mu kkubo n'ekutula okugulu kuno nga bwe mukulaba kati okugulu kuno bwe kwakutuka n'engenda poliisi yanjija waawo n'entwala emulago nafuna obujjanjabi okumala ennaku 3 n'envaayo n'engenda ku lw'ebusaabala awo waliwo eddwaliro wa Dr. Sembatya ku Nansing we nafunira obujjanjabi bwasembayo banteerako ekisemiti ekyasooka bateerako ekyokubiri nuupu njingiramu nuupu mu tayimu ya accident eno waliwo bannabyabufuzi abantuukirira era baagala okumpa obuyambi obw'okunyamba okunjanjaba nali siri munnabyabufuzi kiseera ekyo olw'okwagala obujjanjabi nasikirizibwa okujjamba eri nga ndi muwagizi olwo nenfuna munnanga awo era olwo n'omuwala eyajja awo gwe sikyajjukiranga bwe yali n'empandiika mu kitabo amannya ago okumpa obuyambi obunanjijanjaba ng'era buyita awo n'abuwa Alozias Mukasa teyantuukira twawuliziganya ku simu nti oli bajja kuyambako okuwa ku bujjanjabi obujjanjabi obwo ate n'embeera ze twalimu ezo buli lwezi tugende n'obujjanjabi saabufuna era tebampawadde nusu 10. Kane ebifaananyi sibya bba wange ekifaananyi ky'amazima kirina ku ssimu simanyi lwaki bagenda nga bawuddisa abantu babalimbalimba 2020 November awezeza emyaka 3 bukyangabula siddangamu kulaba musajja ono noonyeza buli wamu omusajja abuze lwaki baba bannimba mbu balabye omusajja atali bba wange gwolaba ono afaanana oli gwe bagambye ali mu mawulire nze bba wange mumanyi tusobola kubuzaabuzibwa musajja gwe nali mbadde naye emyaka kumpi 9 nze bba wange mumanyi ke Katambi Cobbs omukyala agamba bba wange yono mu kifaananyi mumanyi bulungi era mutegeera bamuwamba bamugja yali azanya kaludo we bamugja kakati atera bagwe baleese era twayogera ne tugamba omusajja ayina emba mpanvu ziringa embayi za muwogo alinga agaaya amayirungi zimulinga emba za ggoonya nakyembuuza yo state yateeka abantu baayo beekozesa kino kye kinajjukirwa ojjukira omusajja gwebayo kya paasi ne bajja ate ne bagamba NUP yamwokya ekisajja kyogezi ky'amagye Felix Kuraije mu kamera ku National TV n'agamba nti NUP eyina ne zidroni zaayo eziwamba abantu omu kuwa ADF gwe baakwata yayambala kasati kabu yes yali muvubi ati eno gavumenti fe tugimanyi naye fe tulina okubalabisa because omukyala kyeyakoze kituufu tosobola kulimba mukyala abadde nebbaayo emyaka 10 myaka 9 nti ate Martin Lukwago yono sajja bagambye nti gwe Sajjime ne baleeta omusajja Kayongo Po mbukayongo po ate Sajjime kale gavumenti olw'okufuulinga abantu ekituufu Cobbs abantu bano tebamanyi na bulumi famire zino bwe ziyitamu ate okumanyanga on top of that ate batayinse n'okumutiisatiisa naye nga tetunnabatuuka ku kumutiisatiisa atuwuliriza kano akatambi kanjiwa ku maziga njagala tuwulire ebigambo by'omwana ono amazima gali nti ono omwana yeetaaga obwenkanya mwana myaka 6 ayagala kitaawe asaba wakiri omulambo can you imagine omwana myaka 6 wakiri asaba omulambo mu maziga ag'ekitalo yagamba kale bamuleete taata mulabe ko bamuzzeeyo okitegedde omwana omuto myaka 6 katulaba akatambi kano ekyatuuka ku taata okimanyi omaze emyaka emeka nga tulaba ku taata myaka 3 mugano mulanga kigwokubira oba kikyogamba gavumenti yatwala taatawo kikyo yagala okubagamba bagamba waba yafa bamuleete mulabeko oba sekyo weba kitewatebagala muleete kale bamuleete mulabeko bamale bamuzeeyo alright nsaba obyogera ebyo ng'eddoboozi liri waggulu nnyo obadde obagamba ki obugamba ki gavumenti yatwala taatawo no tokaaba sorry taata ajja kudda gyali tokaaba mukwano taata ajja kudda bagambe gavumenti eri taatawo gavumenti mbasa mukumyu taata kwanga mumisi bamufu mukumyu mutaje
akatambi ako kayungula ezziga kayungula ezziga waliwo omukyala bawamba bbaawe bamujja ku mobile money omukyala oyo yagamba amaziga nga gamuyitamu yagamba mutufudde bannamwandu yagamba mutambula mugamba nti Bobi Wine ayita bannamwandu naye nga mmwe mutufudde bannamwandu tetuli bannamwandu bababa ffe mmwe mubalina okitegedde owulira ennaku ng'ekutuddemu omukazi n'agamba nazaala omwana ali mu myaka 3 kitaawe taliiwo okitegedde so atuwuliriza twagala kubeera nga tweyunga katambi kono omukyala on top of that byonna bye mulabye kakati wano we batuuse ekitongole kya Ssemwayi kakati bali mu mutiisatiisa bamugamba tobako kyoyogera wabula omubaka Medad Lubega Sseggona akali amaggwa ayina byayogedde katusooke tulabe entiisatiisa Ssemwayi gyeri mu kutiisatiisa omukyala ono. Omukyala wa Martin Lukwago yawambibwa ng'onagamba nti waliwo abamukubira amasimu mu bitongole by'okwerinda ekyongedde okumwewanisa omutima naye nga bani abankubira ba Ssemwayi. Tusobodde okufuna ennamba abakulu kwe bayita okumukubira ng'eno entandisa 0784 n'ezirira ze tutagenda kwasanguza ku mpewo mu kugezaako okumanya aneenanyini layini ya ssimu eno era eri mu mannya gaani twagadde okusindikako akasente ng'ekigendererwa kibadde kyakumanya essimu eri mu mannya gaani. Tulansina omutendero gusookerwako kusindika ssente nga tunyize *185# olwo ne tuzaako emu ne tuyingizaamu ennamba eno omuwendo gwa ssente gwe tubadde twagala okusindika ensonga lwaki tutuzindika ssente nga gye biggweredde essimu tesobodde tuwa mannya gannannyini layini eno ekireetawo ebibuuzo bingi. Kino tukikoze ku nnamba y'omuntu wa bulijjo era nga gye biggweredde ng'ereesa amannya gannannyini essimu owookubiri gwe tubadde tusindikira akasente. Ye munnamateeka ate nga mubaka Medad Lubega Sseggona awadde endowooza ye ku nsonga eno. Aba iso tubateebereza nti be bawamba abantu baffe bo ne CMI poliisi si ye bawamba. Bw'otwala ekyokulabirako ekyaddamulira bw'otwala ekyokulabirako ekya John Bosco Kibalama tebaawambibwa poliisi baawambibwa CMI ne iso ne babaterekako ku poliisi ate ne babawambayo ne babulira ddala. Otutuukiridde minisita w'ebyamawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi agamba nti ensonga zino si za lusaago era bw'atyo n'awabula abooluganda lwa Martin Lukwago okwongera okutuukira ebitongole ebikwasibwako nga n'akakiiko akaleeseka eddembe ly'obuntu mwakatwalidde batwaleyo ensonga zino. Ensonga y'omuntu okubula nsonga nkulu nnyo bagende ba providing information kati Human Rights Commission ngwekwatagana ne police n'ebitongole by'enjawulo lya government baja kunoonyereza naye ekizibu kiriwo nti baagala kubikozesa ya politics. Baryomunsi agamba nti ebitongole bya gavumenti ebiwerako wabula bizze bikola kyonna ekisoboka okusiŋŋaana ab'eŋŋanda z'abantu abawambibwa naye bano ne basirikira obujulisi nga buno. Babasaba information ne bagaana kati ba next of kin babawa ne bagaana kucooperatinga kati bayambe families ezo ngo baweziri. Bwe tutuukiridde ekibiina ki National Unity Platform okukibuuza obanga banaagenda n'okuwabula kwa minisita Dr. Chris Baryomunsi ku by'okuddamu okutuukirira akakiiko akaleeseka eddembe ly'obuntu ko n'ebitongole ebirala ebikwasibwako mu kunoonyereza ku nsonga eno atwanukudde ati aba Human Rights Commission baali tebakontaktinga families ezisinga ne poliisi families ezimu tezikontaktingangako naye ne be bakontaktinga babawa details zonna zonna ezibakwatako ne batabeerawo kye bakola nti omuntu yennyini eyawamba omwana wo eyawamba balo eyawamba kojjaawo ate yagamba jangu tukolagane kwegamba akulage nti omuntu waaliko omuwendo naddala nga gavumenti eganye okuvaayo claim okugamba nti yes ono omuntu ffe twamuwamba naye twamugjamu amaaso tetusobola mulaga bantu oba twamutta ne tumuwaggoonya ne zimulya. Kisaana kijjukire nti mu nnaku ntono ze twakakuba amabega akakiiko akaleeseka eddembe ly'obuntu mu kuyita mu ssentebe waako Mariam Wangadya yavaayo n'anafuya ensonga z'abooludda oluvuganya gavumenti n'okutuusa kati ze bakyalemeddeko okulondoola abantu baabwe abatamanyiddwako mayitire ono yakinoganyizza nti ensonga zaabwe zeetobeseemu ebyobufuzi ko n'okusiga ettoomi gavumenti eri mu buyinza. Olunaku olw'enkya katutandikirawo mu kunoonyereza ku mayitire ga Martin Lukwago eyabuzibwawo ne banne n'okutuusa kati abatamanyiddwako mayitire. Ako ke katambi
wabule watali kubanga tubalwisa twagala kubeera nga twegatta ku mboozi endala Kobzi simanyi oba Gen.M7 generation gyalwana naye agimanyi Mwayi Museveni ekisooka nze nabagamba dda nti alina obubonero bw'ekikadde ekituufu kiri nti bano abaana bali sharp alina obubonero bw'ekikadde bano abaana bali sharp yagaanyo kitegeera nti akadde abaana bagezi yes speed kubatambulira ndala nnyo tagisobola amazima gali nti Robert Kyagulanyi Center akuwa Gen.M7 ne gavumenti ye right left center wonna speed amukuba international tasobola wo internationally locally yes byonna bimukuba amazima gali nti bekuba kulidinga muzannyo guno Bobi Wine aguli mu 5-0 kati ampa boda amazima guli mu 5-0 era banoonye we beeyambula akasajja kano amazima gali nti kaganye atuwuliriza mu propaganda yenna gwe bali mu kutambuza ku Kyagulanyi ne interview ye gye yakola ku BBC mu ggwanga erya Bungereza atuwuliriza bibino ebizze babadde bakyamutadde ku nninga bamusqueezinga bamukamulanga juice okitegeera kakati ebintu bitaaniza rawundi nga bakyali mu kupaaninga oba okupiininga Kyagulanyi Center mu ebintu bibakyukidde eggwanga erya America libawadde okutuuka mu June nga lumu January gwe nnyini nga lumu bawadde Gen.M7 nga lumu January ng'omwaka gwakatandika tegunnaba yadde gendako ennaku ebbiri ze bamuwadde okutandika okutuusa etteeka lino byonna bye yakola otegedde byonna bye yakola okuteekako omukono bamuwadde nga lumu agende mu maaso n'okuba nga babikyusa kakati bino byonna nga bigenda mu maaso katusooke tusome Gen.M7 wano njagala muwulirewo bulungi mumanyi obulimba mwami Museveni kwatudde wano bannayuganda balaga kirala naye nga ye akola birala wuliriza Gen.M7 okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa Radio Simba gufulumiza bino ebigambo yabyogedde juzi atuwuliriza ye kennyini yabyogedde juzi byebino ebigambo abagwira abamu Gen.M7 yagambye nti abagwira abamu bagezaako okunteekako pressure nga bagamba nti bwe sikola bye baagala bwe tutakola kino tebajja kutuukiriza tebajja kutuukiriza yes kugenda mu America nze saagala kugenda mu America Gen.M7 yagambye nze saagala kugenda mu America okugenda mu America ekisooka mba nnyambye bo America okitegedde kuba buli kimu kyennina nkirina wano buli kyetaaga mbw akiina mu Uganda naye yayogedde nga n'ekiwala tekimasanga alaga obulimba obuyitirivu kakati njagala owulire amaze tugamba wano nti nno ye tagenda kukozesebwa ebyo byatayagala era teyegomba kulinnya kigere kye mu America ekisooka America yemwetaaga ye talina kyagyetaaza era agamba okulinnya yaba ayambye b'America kakati njagala owulire Odroko Lwaboogo ye mukoddomi yes ye mukoddomi we avunnamye ku maviviige agamba abasajja waliwo omukago oguyitibwa agowa omukago ogugatta bannabyabusuubuzi Lwaboogo aliwo mbunga omuwi w'amagezi wa Museveni mu byobusuubuzi bamutadde ku hot seat bamutadde ku kakoyiro bamutadde katebe kamubugumiza nga Kyagulanyi Center mbwe yakatuulako mu ggwanga erya Bungereza okuwulira ennyindo kakati ono yatudde katebe mu Washington DC ne bamubuuza ku nsonga y'ebisiyaga n'agamba gavumenti yaffe si ye yakikola ye yabyeganye yagambye gavumenti yaffe tekikolangako tuyinza tutya abo bamemba ba palamenti ne bannayuganda ne gavumenti yaffe tekiriimu abaffe tulinda bujingo budingo oba bujiiko aveeyo akube ne Lwaboogo bajja kikuba amasasi tegedde twagala bujingo kati tuteeka bujingo ku task naawe nga bw'opiinize Kyagulanyi Center mu bwe tugenda owulira mu maaso awo twagala naawe oveeyo lumba Lwaboogo kati njagala buli omu njagala tukompalinge
response ya Lwaboogo ne ya president okitegedde omanyi bagamba bagoba agulina webale nnyo kakati bano babujingo okwogera ku Bobi Wine kye kibafuula relevant webale nnyo kakati tusaba Bujingo n'omutwe gwo gwakawalaata n'ekibuto twagala oyimirire ku katuuti oddemu owogane ogambe Lwaboogo bakomparing bajja kukukuba amasasi n'ekibuto kigonde bino ebigambo bye tugenda obbawo ebya Lwaboogo yes alwowe emyoyo bino ebigambo bya Lwaboogo bye tugenda okubawa twagala ne Bujingo abifune kuba yabifunye twagala oyogere ku Lwaboogo kino kijjayo ne kigamba nti Bobi Wine mulala buli muntu ayagala kumwogerako buli muntu stand ye yalabika okitegedde kakati katono nnyo katusooke tufune bino ebigambo bya Lwaboogo wallahi omusajja yeeganye yagambye nga gavumenti tetubimanyi yabigambye bya member of parliament n'abannayuganda naye wulira speech ya Museveni e Uganda yabadde egamba tetwetaaga Abamerika bwe tuwogerera eddakiika eno Lwaboogo ali mu Washington DC yeegaana bisiyaga okitegedde yeegaana bisiyaga nga bo bwe batabimanyiko aba gavumenti ya Uganda okitegedde naye parliament ne bannayuganda be basalawo katusooke tufune interview eno politics of course from the sessions you've had so far. What is the sentiment that you're getting? Are they likely to rescind on this decision? And what is at stake if they don't? You know, AGOA is simply when someone says, I welcome you to my house. It's a law. You can turn it and turn it off. The picture is larger for me than AGOA. How you do it really matters. Our country made a law, not government, the MPs and the population, in a very democratic way, made a particular law. The law is to protect minors, our children, from the torrential money and curriculum that tries to make them adults when they are young. We said, can we not have a conversation about this? Can we not move in the middle? And I've been really trying to do that. Can we not speak about the things that matter to you because they matter to us? But we are confronted with deadlines. January 1, if you don't really repeal that law, well knowing that the process that led to the law cannot be done in 3 weeks, cannot be done in a month. I recognize we have a responsibility too. As Uganda, as Africa, we don't communicate very well with this market. This market doesn't know us very well. But that's no excuse for using a tool to beat up a small country when we know that you trade with countries that have worse laws, that are even worse human rights abusers. We are a very open economy in Uganda. We actually took off the hinges in terms of what you call industrial policy. It's just now that people are beginning to crawl back because of these signals. We liberalized our economy. We sold all our private enterprises. In Uganda, you can bring in $1 million and take it out at 19%. No one asks questions. We have an outsized role in the region in terms of security. We've done the things that partners do with the US. Why can we not discuss this issue that we think can be resolved? Come January 1, if this position is taken by the US, well, there is sunshine after the rain. Okay, Kobzi, oyo ye Lwaboogo. Who is fooling who? Nze wetwogera wano bulijjo ku DPTV nti Gen.M7 abuzabuza bannayuganda kyategeeza takyogera nekyayogera takitegeeza kati nga mugamba nti ffe twogera bwogezi amazima ani afuulingani olwalo sajjeme omukulu ayajja kugamba state of America nati nasinika omwoyo w'amagezi teri nsi ya Africa etayagala America tuyinza obutagyetaaga mu bintu ebimu but in terms of obukulembeze leadership democracy amazima gali nti tugyetaaga byonna ne sente tugyetaaga okitegedde tugyetaaga alimba kakati byonna nga biri awo mwami Museveni nga yeekangabiriza ng'omusezi agula essuwaani okitegedde kakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso waliwo omwana afuuse ekizibu ye Bobi Wine Lwaboogo agenda mu America agenda kufuluma America kuba gyali kyokka nga agenda ofuluma America Bobi Wine agenda ndowooza ng'ennaku z'omwezi 14 ate jjukira alina trip era addayo Bungereza nga 15
kitegeeza 14 ali mu America 15 ali Bungereza kati kyekyo kino kikyatokota mbagambye kimu bannange nze mu comparing response eya president waffe ne ya Lwaboogo kino kikyatokota muve mu kusaaga Gen.M7 wesibe 2 wesibe 3 ntono bajja kiwulira ekiri bakuba tebali kimanya okitegedde ekinakuba gavumenti yo tebali kimanya baada nsedde okwekutiisa ka speech kerwero kali kalala kajaje kana kabakozesa nsobi ku nsobi so kakati twagala kubeera nga tuddayo ko katono nnyo mu bawambe okusinziira ku bantu abawambibwa banange bwina akyajja abantu bayinza okwebuuza nga mulemende nnyo ku bawambe bannange tuli bannayuganda ffe tuli bannayuganda twetaaga bantu baffe abaffe mwagala twogere ku bapalestine gwe woba tubalemeddeko toyinayo wo njagala ne kino mukimanye nti radio stations ezimu ezikola ebintu bye tukola munnange zoogera ku issues z'ebweru wa ggwanga atwala obudde ng'ali mu kwogera ku Palestine Gaza okitegedde naye ng'ewuwo ovundo gwawo ononoza byebwe ffe tuli waka teri agenda tugamba nti tumukyogeraku ffe tuli waka tulina kwogera kiruma bannayuganda waliwo omukulu amanyiddwa nga Sebamala Engineer Mulamba Lubega Seggona babadde ne Emmanuel Dombo wa NRM Lumala oshegedde Lumala linnya lyawange so Dombo ono byetumujjukirako nendoza katsoke tufuna akatambi bwe tukavaamu atwogere ku Dombo ayogerera NRM zino sebo zonna zaali mpuuta za opposition Emmanuel Lumala Dombo wawa no Lumala ekyotera waliyo okutta omwana bamuyita Kayabula ekalisi zaawo yafanga nya Desemba kati myaka 3 4th December abakuumi ba Haruna Kyeyune Kasolo bamukuba amasasi naye bamala okumukuba amasasi omusango gweguli till today myaka 3 tegusolving bwanga naye Kayabula ali mu ttaka omwana omukulu Mpalanyi yamuweerera okigya kyentegeeza yaŋŋambye nange ŋŋendeyo nkwateko kuwomu yaleka abaana 3 kati okufa kugenda mu maaso kati twogere kuddamulira bamukwata ku dduuka lye ngazze ewa Kisekka bamukutte bamututte okigya kyentegeeza babakubye bamaze okubakuba babawudde omwana olw'okuba amanyi kitaawe agamba yamuwulira nga bamukuba ng'alaajana paka bwe yasirika abalala ne babakomyawo ne babasuula webabasuula ne bakomawo abantu ne babalaba ye paka kati taddanga omwana oyo kuffe ne NRM ani abatraining abatujju kubanga omwana oyo alina mutima ki nga yawulira kitaawe nga gwerayo anti bwe twebuuliza nti bino byonna biveewo bitya bwe tumala okuwulira scenario eyo tulina enjuyi 3 ekyobukyayi eri gavumenti eno okulwaba abantu baabwe ababuzeewo ekyo tekiriggwawo eyo ensigo bebagisize omwana wa Damulira tali basonyiwa omwana wa Sheikh Kirevu tali basonyiwa omwana wa Sebulime tali basonyiwa ebyo byo tebirivaawo ekyo kyo ensigo mwagisize era ejja gendera ne ku baana bammwe banyaabwe bakitaabwe baganda baabwe mikwano gyabwe ekyo tekijja kuvaayo era saagala mugambe kiggwawo kitya okufa tekuggwawo mwasoma history bagamba the dead are not dead abafu basigala bakola ki ebyabwe bisigala birabika mu bubonero obulala so kati ekyo tekijja kuggwawo eyo ensigo mwagisiga ne tudda ku phase number 2 fe ba legislators okwogerako tibannange kiyitiridde gundi mwamukuba asala luguudo ng'atwala mmere kati mugamba kiti ezo zaali stray bullet ntokoye bwaba yali stray bullet mubaliyirire nakyo tekibangawo myaka emeka ena omwana omuto yali atwala emmere ng'asala luguudo and what is so wrong about
omuntu okulaga interest ze n'obireka ne biyita. Omuvubuka eyali atambula ne maama we ng'awanise emikono bw'ati. Oli najja n'alimutunuzaamu nga kamera emulaba n'amukuba essasi n'agwa. Kati neebuuza kati oyo ani anaamusonyiwa? So waliwo okusonyiwa kwe tutagenda kukola, waliwo bwe tutagenda kusiiga kazigo. Kubanga nze omuddamulire waabwe mmanyiiwo era bwe mba ngenda mu constituency mpitawo, bwe mba ngende wa jjajja wange mpitawo ne ntunula mu luggya ng'obulumi mbuwulira. Kati sagala tubeere wano twesiimeko nti era lwakuba twabadde mu palamenti ne tugiyingirako wali ne tuvaayo ne tukola bwe tuti bigenda kuggwa nga tubakyaye. Plain and simple. Nga tubakyaye, tetwagala kulaba nawe muyise. Nga nawe muyise tuyokyawo omuliro. Nedda sebo olulimi lukuma mu bantu omuliro. Nedda. Terukkirizibwa. Nedda. Okay. I withdraw. No, takkirizibwa gamba nti nkukyaye. Sikirizibwa kugamba nti mukyaye omuntu. Bwe kiba ng'okugamba nti gundi mukyaye tekikkirizibwa tusiibule. Yes. Nti sikirizibwa gamba nti Museveni mukyaye. President egamba mbu waali ebintu bino gye biggwera. Nedda. Ndi mubi nnyo okusinga eyatta abantu. Nze ndi mubi okusinga eyatta Frank Kasese. Waliwo okutta kwe twakkiriza. Twali mu lutali ewa Eruweero. Abantu baafa. Tewaliwo abo abanenya. Tugamba lwali lutalo abantu emitwalo 5 n'okusoba ne bafa era olutalo ebyo bye bikola ki bye luleeta. Kati ewali waawe yabanyiigira ku ekyo era bayingira wano ng'abatono abasigaddewo babawa mizira wadde abantu emitwalo 5 n'okusoba baali bakoze eki bafudde. Leero tetulaba nsonga ki ettisa bantu ebuzibwawo bantu ekola ki bantu okyagala kyentegeeza. So obwo obukyayi bugenda kusigala mu bantu paka. Fenga abali mu mateeka tugamba abaakola ebikolobero bino tusobola okubalabako ng'abantu baabali abaafiirwa bavunaaniddwa nabo ne bawulira nti nno gavumenti eno erimu amazima n'obwenkanya. Kikulu kya kuvunaana abantu abo. Tubabanja abalamu kitandikira ku mazima nti gundi ne gundi twabatta. Mu kubatta mutusonyiwe. Truth telling, honesty and reconciliation. Bwe kitabeera bwe kityo tukwata bukwase tunuulira Museveni tumugamba Museveni waweereza abasajja bo balina ebijambiya nti okay. Ako ke katambi nziramu okubajjukiza tutambula ne Ajimiti enamba yesembe 15 munoonyeko ayina ebizibu ebyenjawulo. Mukwano gwange njagala tusoke tutunuulire wano Emmanuel Dombo tewali kigambo kyeyayogedde wadde nga abantu bawambibwa naye njagala omanye ekintu ekirala kimu nti nze kobze kijja okunnuma mu maaso eyo tujja kuyimirira oba tujja beeranga ku radio oba ku TV bagambe leero mu byafaayo Parliamenti ya Uganda ey'omulundi ogw'e11 yayimirirawo ku kulwanirira bannayuganda abaali bawambibwa naye nga amazima amatuufu ba MP abamu bali mu kutulyamu nkwe. Naye ekijja okunsanyula bali baboogera ku Kyagulanyi baligamba wajja omuvubuka ataasuubirwa omuvubuka ataali mu bibalo bya gavumenti mu kiseera ekyo n'atagaza gavumenti n'okutuuka basuula eddalo. Ebisajja ebikulu ebiri mu opposition nga bimaze mu byobufuzi ebbanga ebisajja biri byankwe bannange abasajja babi ebisajja biri byankwe byava ku kulwanirira eggwanga biri ku mbuto biri mu kulya nenga byekulukuunya. Naye njagala mumanye ne kino nakyo nkibagamba nti Katonda teyakola nsobi kulonda muyaga. Katonda teyakola nsobi kulonda mubanda. Katonda teyakola nsobi kulonda muyimbi Mariachi omuyimbi omusunyu wa jita. Katonda teyakola nsobi okulonda Kyagulanyi Ssentamu ekamuokyeri mu slums okumuleeta amutuuze mumwe b'amasuuti ate amusukkulumye. Bagatula obufofofo agenda bali nsakanaji nga balina akavunza. So twagala kubeera nga tweyongere bwe tuba nga tweyongeddeyo kano tugenda kabalekera. Waliwo omusajja bamuyita ayine amannya ngaana munzikirize ng'ogere
ye Bujingo, Bodingo, Bojiko, Aji, gonna mannyage, Pastor Haji, gonna mannyage, sinze nga muyita, bwentyo bwengalaba. Okitegedde? Yavuddeyo n'apininga Kyagulanyi Center ku nsonga ya Bisiyaga. Naye omusajja ono ekisingaza okunnumya omutwe kimu. Tasobola kwogera ku Andrew Mwenda atambula ne Muwozi. Kyokka ayimirira na praisinga Muwozi era alaba nga asobola n'okulembera eggwanga. Okitegedde? Naye nga Muwozi aba muri ku lusegere ye Andrew Mwenda okuva 2013 awagira etteeka ly'Ebisiyaga libeerewo. I mean liveewo. Actually, aluwagira liveewo. Liveewo abasiyazi beetaayo. Otegedde? Netamwogerako. Kiba kyekyo. Kitegeze. Naye kenyini ayinza n'okubeera nga musiyazi. Kati ate munne oba wagira. Yakambuuze. Omukyalo oyo gwayina mwinamu abaana. Namakula samama kubiki. Susan Makula. Omwana gwayina Susan Makula wa musajja mulala. Tabanga gwe ne Susan Makula mutulimba bulimbi. Oli ni Bujingo bali abana ebe batte. Olunava nga mugamba obwana bwa Nupu buvuma. Fete tuvuma. Tuwali bitwavumyawo. Because go vayo ngolaba ntino Kyagulanyi ate ye ali Ebisiyaga oba wagira Ebisiyaga. Ninga abantu owagira Muwozi associates atambula n'abasiyazi. Kakati oyagala tugambe. Kakati twagala tukolere ekyamagero nze sijja kuddamu kwogerako bona akola kino. Yimirira katuuti. Bujingo vuma Lwaboogo. Yimirira katuuti. Kola statement za bigambo bina ng'ovuma Lwaboogo. Ojja kudda ewammwe bajja kuzza ewammwe ojja kitegeera. Already n'ebirala ebibyo tubimanyi. Tubimanyi nti kyati ya Gen Muwozi. Tubimanyi. Nete tuwagala nnyo kubyo. Banaye tubimanyi. Nti eyo si kyaki. Era tumanyi. Kati muleme bannange kutuleetera bigambo kubyogera mutuleke. Okitegedde? So katulaba akatambi kano kayeekolera yamugambye paamu mukyalawo neyagalemu mumpemu ekiro kimu ate yasusse gwe kankubulye bw'oteewa ekitiibwa tebajja kikuwa. Bujingo talina njiri gy'abuulira. Bujingo yes oyina Bayibuli jjamu ebyawandiikibwa biw'abantu. Lwaki byobulyanti tebina makulu biwamakulu. Naye nenya Bujingo nenya kubanga zino zasuka kuba ndiga oba mbuzi oba basiru. Andi kati omuntu batuuka ekiseera ne bafuuka count kati bakkiriza mu ekyo. Okitegedde? Notula ekisajja kizina bya sexy leero enkya ne kijja nasimanya gundi leero ne kijja ne mbuliri ewaakyo leero ne kijja ne mukyala wange namwawukanako lwakulukuta noga man omusajja nti oyo ali nasty bwatyo. Anyway tubalekedde yeekolera Mukama Katonda abatukuumire. Nabira ku bakaba parliament be malondanga abamu temubamanyi. Malonda bulonzi abamu malondanga mbuleera. Era yafuuka mbuleera. Olowooza mwalimu omuntu munda. Ne nannyini be yabawambuleera naye kati abeemulugunyaako. Yabadde Bungereza ne bamubuuza ku Bisiyaga jjukira teri kibuuzo. Nannyini ambuleera kyadoojinga nga kibuuzo kya Bisiyaga. Naye abamawulire Bungereza bamutadde ku kisenge ne bamugamba naye abantu babambuleera nga balondanga bawakanya Ekisiyaga yabeeganye. Yagambye abawakanya Ekisiyaga era bamwami Museveni. Bamwami Museveni. Akyagala musajja oyo alimba. Kubanga singa takyagala alina okuvayo straight. Bannayuganda baagala okuwulira eddoboozi lya Bobi Wine nga tataddemu Museveni na politics. Ate si bannayuganda bokka n'Abangereza baagala okumanya ku Bisiyaga ali ludda wa. Agambye mbululi yali muto kati akuze bw'okulamba waliwo ebicu. Omuganda agamba nti ogutagwa guboolanya abataka. Nange leero nsazeewo nveeyo nga Saddaaka okumalawo embeteza. Bujingo alina ebibuuzo bingi mu mutwe gwe bitalina ansa. Naye ndowooza Bujingo bulijjo kye wayagaliza embazzi leero kibuyaga asudde. Buli lw'okwata akazindalo tulangira okubeera abasiyazi. Buli lw'okwata akazindalo tulangira okuwagira Ebisiyaga.
buli lwokwata akazindalo tulangira okukolagana n'abasiyazi buli lwokwata akazindalo tubanja wetuyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga naye omuganda agamba nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo ne bwe nnaakunnyonnyola nti tetuli basiyazi oyinza obutakikkiriza ensonga tugijje mu theory tugitwale mu practical ng'oyagala okumanya watufu wetuyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga oba tuli basiyazi oba tetuli basiyazi mpaamu mukazi w'onsulemu naye ekireki Bujingo ng'oyagala okumanya oba aba National Unity Platform tuli basiyazi oba tetuli basiyazi tuwagira ebisiyaga oba tetuwagira bisiyaga oba tukolagana n'abasiyazi oba tetukolagana nabo mpa mukazi wo Suzani Makula nsuleko naye ekireki yajja okuwa ansa entuufu either tuli basiyazi oba tetuli basiyazi kubanga gwe mutwe gwo mwajjulamu kiri nti bali basiyazi oba bakolagana n'abali b'ebisiyaga oba bawagira ebisiyaga kakati ne bwe nnaakunnyonnyola nti tetulina kakwate na bisiyaga oyinza obutakikkiriza nze nkooye okwererejja naawe okufuuka waŋŋaŋŋa kakati ensonga tugijje mu bigambo tugitwaleko mu bikolwa omuntu omutuufu atasobola kukulimba era asobola okukunnyonnyola ekituufu nti tetuli basiyazi ayina kubeera mukyalawo ne talina ngeri gy'ayinza kikunnyonnyolamu nga tamaze kundegako mpa mukyalawo Suzani Makula nsuleko naye ekiro kimu mukubalangulire yanaakutegeeza ekituufu ddala kye tuli yajja okubuulira either abannupu basiyazi oba si basiyazi kubanga tukooye okwonoona ebigambo byaffe ku bantu abasiru nga mmwe abantu abasiru nga ggwe mutulaba tuyina abaana mutulaba tuyina abakyala tunaatera n'okufuna abazzukulu naye buli we mukwata akazindaalo mwagala okukozesa akakodyo nti bano balakolagana n'abasiyazi beebalama ebisiyaga bakola biki kyokka ate gw'oyagala okuleeta muhoozi Kainerugaba naye takuwangako ku ddoboozi lyo ku nsonga y'ebisiyaga obanja okya gy'otaawola Bobi Wine mukulembezeewo omuntu gw'osiiba ovuma omuntu gw'oyita omunywa enjaga omuntu gw'oyita talina kyali omuntu gw'ogamba nti talina influence omuntu gw'ogamba nti talifuga ku ggwanga bw'aba talifuga ku ggwanga then waayimiridde omubanjaawo waaki bw'oba tomulondangako then omuduumiranga gwani bw'aba talina influence then lwaki omugamba okuinfluencinga ku nsonga y'ebisiyaga kakati kankubuulire tukooye ebigambo abantu abamu tetwatondebwa kwererejja abantu abamu twatondebwa kulagako empaka za fees kuwunyako singa bakugamba nti ono fees n'osigala ng'owalaza empaka bakuwaliriza okuwunyako either okakasa oba fees oba si fees mpa mukazi wo Suzani Makula ngenda sula ne Suzani Makula ekireki naye bw'alidde ewuwo ajja kutegeezako nti bali si basiyazi ate ekyennaku ennyo ayinza okudda ewuwo ng'asibamu bibye kujja wange kubanga atannayitaayita yatenda nnyina okufumba ajja kutegeeza gwe mumpe ekifo mukitegeke olunaku mu lutegeke ekiro mukitegeke mututeekereteekere bulungi nzije nkubalangulire mukazi w'oyo mumale embalanguko yajja okunnyonnyola ti abantu abamistakeninga abantu wabakwata bubi bali abannupu si basiyazi tebayita ku lipina bayita mu jjukina fe oluguudo lwa lipina tetulumanyi tumanyi luguudo lwa jjukina mukazi wajja kutegeeza nti jjukina namusaabadde naye yennyini n'awulira nga ali mu ggulu lya ku nsi tukooye kati kyekiseera tubalageko bulazi gwe leeta nkubire akasimu kange oŋŋambe Suzani Makula muleeta lwakuna mutwala mu hoteri bweti akasenge bwe kati genda omusisinkaneyo anaakunyumiza enkeera ajja kukubuulira embalanguko ajja kukubuulira semudondoli ajja kukubuulira nti eri entumbo eyayeekolero gyetikka obeera owera ze nkubuulidde mpa mukazi wo bannange nteesezza bubi oli alaba abaana bo alaba mukyalawo ne still tannakkiriza nti kuwa w'oyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga era ayagala omukakase kuwa w'oyita nga muli mu kwegadanga okuva lwekiri nti takolagana na mukyalawo gw'obeera naye mu nsonga z'ekikolwa kati akuwe muwuwe owuwe anaamunyumiza ekituufu ate munnaye abalokole tebalimba mbu Suzani Makula alimba omuntu Suzani Makula talimba tavuma muntu nti oba gwanyooma
ntali kusanga nti obaako kiine omuwala oli yabaza mazima era bw'anaavaayo eno ky'anaasangayo ky'anaakutendera ali akulojjera nti akaana kayeekolera kanywesezza amazzi akaana kayeekolera kankoze ebintu bye bulijjo by'otankolangako naawe mwami atannayitaayita yatenda nnyina okufumba nja mukubalangulira okwata akazinda tokyabuulira kigambo kya Mukama ewaali ensonga ez'omuzinzi wateekawo Bobi Wine yafuuka chapter namba mu Bayibuli yo. Bobi Wine kw'obuulirira enjiri abantu b'obuuliriramu enjiri be banaku abasembayo be bantu abagala ebyobujjanjabi ebirungi be bantu abanoonya emirimu era ekibaleetaawo kunoonya mirimu ekibaleetaawo kunoonya byamagero abantu abali awo bonna baasoma naye babuliddwa opportunity mu nsi kaakati oli mu kuba ennunuzi yaabwe oli mu kuba essuubi lyabwe oli mu kuba omuntu waabwe oli mu kuba omununuzi waabwe nga bw'owaana tomenta waabwe kaakati bikyuseemu togenda nga kwerimbika mu bisiyaga buli lunaku okutusiriwalirako bannange bano basiyazi kyokka amanyi abaana baffe amanyi bakyala baffe naye bano basiyazi tubikoye ag'omuganda gali mu ngalo ne bwe tunaabikunnyonnyola togenda kukkiriza enza tuli basiyazi oba tetuli basiyazi mpa mukyala wo kino ngenda kiddiŋŋana vidiyo eno paka kuggwako mpa mukyala wo yanaakubuulira oba tuli basiyazi oba tetuli basiyazi mpa mukyala wo ajja kubuulira nti bwe twabadde tukola John Gadanga ne yeekolera itongwa yayise mu mulyango guno oba yayise mu mulyango guli naye bw'anaakubuulira nti nayise mu mulyango gw'emmaaso olina obuzibu ayinza obutaddawo kubanze bwenkwata sigazaagaza naye mugambe tajja na buseke nze bwemba ngenda okukakasa sinywera soda mu buseke tajja na buseke eccupa ngenda gikwata live onambuulira omukazi akulemye okuzaalamu agenda kudda n'olubuto Bujingo tolaba nti mukazi waakulemye okuzaalamu naye kasita naamukwatako bwenti agenda kudda n'olubuto ate ayinza n'okudda nga aluzadde okumanya olwange lwanjawulo nnyo mu lunaku lumu mu kiro kimu ekyo ayinza owakiramu ne bimusimbiramu ebisa n'azaalirawo n'adda n'omwana enkeera ajja kukubuulira oba ndi musiyazi oba siri musiyazi oba tuli basiyazi oba tetuli basiyazi tukooye ebigambo tebigula mata omukazi ne bw'oli mugamba nti nkwagala nnyo naye ng'ebikolwa bye tebikakasa kwagala ko gy'ali wallahi tagenda kukuwa mutima gwe ebikolwa bye bisinga kakati nange njagala nkozese ku bikolwa okutegeeza oba tuli basiyazi oba tetuli basiyazi tukooye ffe okulimisa olunwe omuntu alimisa olunwe awo ngenda kusimbawo kasooli oyo aba awedde kali naffe ne wetunagande tuli basiyazi oja era bawemaze naye nga tebakipuluvinze no tugendeko mu pulakitiko theory afuuse theory omanye omwana gwe bayigiriza obwamakanika bw'ayigira ku bimotoka ebikadde okukanika nga weebiri awo oyo ayiga bulungi obwamakanika oyo asoma agriculture ayina okumusomera mu nnimiro kyova olaba abasomye agriculture ku university si balimi balungi ate kusinga ffe ababiyigira mu kyalo kubanga ffe twayiga mu ngeri eri practical bo bayigira mu theory kakati naffe tukooye theory okunnyonnyola ku wetuyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga bw'oba oyagala okumanya wetuyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga mpa mu mukazi w'ekiro kimu mufunisa olubuto olwakulema omufunisa gwe atali muli wa bisiyaga oddangayo gwe lwakulema omufunisa gwe atasiyaga gwe atamuyita mmanju lwakulema omufunisa kubanga emmanju tebafunirayo olubuto byonna mubirina omukwano muga mugulina mugusasulya n'amawulire bagutulage essente muzirina ne lwaki temuzaala mwana omwana yeggolo y'omukwano omusambi w'omupiira bw'aba asamba omupiira aba aluubirirwa kuteeba kati omwana yeggolo y'omukwano gwe kyogamba osamba busambi n'omalako kyenda nga bw'otuuka ku ggoolo ogukuba waggulu oba ogukuba bbali olwo oba ofuniramu wa ku ssente z'otaddemu kitegeeza walibanga oyita mu lipina toyita mu jjukina Suzani Makula omuyita mu lipina kakati bw'anajja ewange ekiro kimu kigenda konfaminga kuffe naawe ani ayita mu lipina ani ayita mu jjukina kubanga bwe naamukwatako bwenti agenda kudda alina olubuto nga lutumbidde sina kindi enkeera ku makya agenda kudda azadde tukooye otumalako emirembe tukooye otuleekaanira ffe tulina ejjambiya
ate era ffe bannannyini muti okutuddendegeya gye bayita bujingo kati ffe tuyina okugutemawo nga tuyita mu kufunisa mukazi w'olubuto bannange nteesezza bubi mwenna muteeke mu comment section mugambe nti Susan Makulafo yeekolera tukooyi Susan Makulafo yeekolera mumpemu ekiro kimu mwebagadde mumpemu ekiro kimu mukola ebintu bye batamukolangako aleme na kwawula mikono n'amagulu ge ngenda mukola ebitamukolwangako agenda kutuuka nga takyasobola kwawula mikono n'amagulu ge oyo nzaabo mbalabanamu mwe bababuulire bye nagenda nkolakola ku mbaga eyo nga kasita zivuga ziti nga nze munnoonyeza mukazikiza era embaga kwe sifunye munnange ekyo nga nkituuma ekibaga eyo teba mbaga mwe mugenda ku mikolo kunoonya mmere nze nagendangayo kunoonya bakyala banyirira kati ne bujingo ngenda mumuyamba kubanga omutwe gugenda kumwabika musajja wattu bujingo omutwe gugenda kumwabika omutwe gugenda muzimba buli wabeera na oba babirya oba tebabirya nekyeka babirya kangende nkyogereko ate nga naye talina ansa tomunenya kakati nganze omusajja ow'ekisa ekingi mukama gwe yagonnomolako ekitone ky'ekisa ekingi nsasewo muyambe mmalewo ebibuuzo ebingi ebyo ebiri mu mutwe gwe ebitalina ansa mpa mukazi w'ekiro kimu mukubalangulira embalanguko olaba basiimufunise lubuto nze azaala n'ebitankwatako nzigula olaba wano olugendo olu nziramu kunkubira ssimu kuwulira alo yekolera okimanyi nti nno wasobya okimanyi nti nno mbu nno wasobya bwe batyo kati nze nzaala n'ebitankwatako kati ye bw'aba ayagala okumanya nti nzaala n'ebitankwatako era bw'aba ayagala okumanya ne bwe nnyimiridde ku bisiyaga nze kino nnyamba ye obutaabika muto kubanga ebirowoozo bingi mu mutwe gwe ampe mukazi we nsuleko naye ekiro kimu empeera yange eri mu ggulu oyo Dunda Lugaba Katonda eyantonda yagenda okunsasulamu ku kikolwa ekyo kubanga ngenda kikola ku bwereere saagala yadde 10 yadde olw'ataano nze mukama yantuma kutereeza Uganda n'abo abayinamu obwemulugunya n'abayinamu obwembulungu nk'oyo obwembulungu nk'oyo okwemulugunya mu mutwe gwa bujingo akatwe ka bujingo katono nnyo okwetikka ebirowoozo ebingi ennyo kambi muwonye mpa mukazi wo mmwegadange kungenda na mufunisa olubuto ate omwana sijja mutwala nti wange wuwo mukuwadde empeera yange eri mu ggulu saagala yadde lw'ataano nze mukama katonda oyo liiso ddene Lugaba Namugereka ye yekka agenda okunsasula ngenda okubalangulira Susan Makula ngenda mukuba embalanguko ngenda mulaga eggulu ly'oku nsi ate era ngenda mutuusaayo n'eri enzivuunuko yanakunyumiza nti lwaki owaayiriza banno buugi lwaki bulijjo okola ebintu ebyo mwana asoose nankasukeeri nantwala mu bwengula wuuyo mu Amerika wuuyo Lassa wuuyo Yugoslavia wuuyo Soviet Union wuuyo wa yonna ntuusizaayo wallahi mu kiro kimu ntambudde amawanga naye ggwe lwaki banno obawaayiriza olubuto lwajja nalwo lulwo nze nina abaana bange abammala olubuto lwajja nalwo lulwo ndukuwadde kubanga mmwe tuzaalira bazaalire bwe mumanye ebikomera by'abagagga omuli abaana baffe mwe mumanye ebikomera by'abagagga omufumbekedde emisaayi gyaffe kati n'ekikomera ky'ennamayiba mugenda kugendamu omwana wange naye simwagala ne bwafanga muziike eyo nze nina bangi nze nina abaana bangi omukazi akulemye okuzaalamu oli ku bantu omanyiira muli basiyazi muli biki no wolan nkoye ebigambo nkoye ejjogo kati tukole ekintu kimu ezakazambi kuwunyako eza feces kuwunyako munsindikiro oyo munsindikiro oba lunaaba lwa Sande ye tajja ku church koolo tajja tajja kubanga ali ku mulimu omutongole nnyo ate ogw'eggwanga ogw'obwakatonda kubanga bwe tuba twagala okugoba ebisiyaga mu ggwanga ekyo kitegeeza mulimu gw'obwakatonda kubanga ne Mukama Katonda tabyagala kati osabamu ki ng'aliwo omulimu gw'okukakasa ensi oba bano basiyazi oba si basiyazi tasaba ku olwo ajje na lwa 6 kiro nja mukuddiza ku Sande essaawa awo nga 8 najja n'olubuto gula nappi gula pamba
gula pampa n'ebinaakozesebwa byonna mu kuzaala kwenzinkuwadde omwana sisaana sigwana waawo obugalo abalabi sigwana waawo obugalo simuwadde omwana Bujingo mpeera yange eri mu ggulu sagala yadde lwataano z'ensonga zange zonna nzikola kulwalira oddangayo pa mukazi wo bw'oba oyagala okumanya oba tuli basiyasi oba tetuli basiyasi ajja kukubuulira amazima abalokole tebalimba ajja kukugamba oba tuli basiyasi oba tetuli basiyasi nekevuga kalinga akanyonyi akazimba n'obunnyo obukutufukutufu omanyi bwameketanga muwogo obugero obutali njala maama gwoyombanga abakazi tukutungire ekiteeteeyi tukutwale ku ssagale bakuteekeko lumu amabeere bakuba empiso y'okugenda mu nze ekikyala ensonga naawe otandikeyo okutuula mu paalamenti y'abakyala mwe bateeseza ku nsonga zaabwe tumanyirira lumu nti oli mukazi akasajja kalinga akakazi leero ne luli n'enkya akasajja kajobojja kalinga ng'ekizibu kalinga ng'akawutta buno obukazi bw'oku mizigo obwengereko obutalina na kye buli bwe businga okuyomba bwe businga okulaba ababi bwe businga okulaba ab'enkobogo bwe businga okulaba ab'enviiri ensenyuufu kekakulaba nga bwe wakula enviiri ezitali za sseete wabula za munyerere za kaweke naye gundi oyo yalibadde mulungi nnyo singa yalina enviiri z'esseete naye enviiri ze za munyerere enviiri ze za kaweke kyokka nga kali awo tekalina na kiddako bwe Bujingo kadde obojja mpa mukazi wo nsuleko naye ekiro kimu bw'oba oyagala kumanya oba tuli basiyasi oba tetuli basiyasi tojja mumpa ale bw'onoomumpa mbusabuusa okuddako gy'oli era bw'anadda gy'oli bwe munaabeeranga mu kikolwa agenda sikanga kifaananyi kyange kubanga nze namukola ebimunyumira siwemula wano waliwo abaana Bobi Wine vaayo otubuulire woyimiridde tobanjanga gy'otawula Bobi Wine bw'aba si mukulembezewo toyina moral authority emubanja wayimiridde kubanga takukwatako osobola okubanja taata takuzaala fiizi mwami Seyabira nze mpa fiizi ngenda kusoma bangobi atakuzaala buli ebamubuuza ku nsonga y'ebisiyaga abiddamu atyo yeetolola bwetolozi taddamu straight because Bobi Wine yasoma mathematics. That's why ebibuuzo abiddamu in a mathematical way. Omuntu ng'oddamu ekibuuzo ekiri mathematical olina okulaga ne answer gy'ogijje. Era ojja kwesanga page number kw'osobola okujjuza answer. Si bye bino ebya science. What is a science? Science is a cow. Nekigwa. No. Oyo si mathematics. Era weegenderezanga nnyo omuntu wayanikula ebibuuzo in a mathematical way. Aba mugezi nnyo kubanga aba akulaze wajjajje answer. Era singa banakugamba nti find the value of x oba ate value ya x ebeete oba x abana value ki nze naawe singa banakugamba nti find the value of x noteekawo buteesi answer gwe gy'olina mu mutwe yenna atiikinga ebigezo byo agenda kubuuza answer eno ogijjeewa kuba olina okumulaga gy'ogijje okumukakasa nti tokopye ne Bobi Wine bw'aba anakuwa answer asooka kulaga gy'agijje oyo muntu omugezi. Simwe ba what is a science is a cow. Simwe ba Napoleon simanya nakuje areas. No. Oyo siye Bobi Wine. Banna Uganda bagala kuwulira ku ddoboozi lyo. Bannange Bobi Wine vaayo yogere ku bisiyaga. Banna Uganda bagala kuwulira ku ddoboozi lyo bagende bawulirize ennyimba ze kalasi. Gwe kyogamba nsaawe eno nsobola okubanja okuwulira ku ddoboozi ly'abasudde ku music gwe yandekera gwe ayagala okuwuliriza ennyimba za Bobi Wine ayagala okuwuliriza eddoboozi lya Bobi Wine genda owulirize ennyimba za Bobi Wine mulimu eddoboozi lye ayina ng'ali ne Nubianiri ayina ng'ali ne Bajuliana ayina ng'ali yekka kati gwe kisinzira ky'oyagala oyagala kuliwulira ng'ali ne Nubiani oyagala kuliwulira ng'ali ne Juliana oyagala kuliwulira ng'ali ne Buchamani gwe ky'oyagala ky'okwata mmere ya self service w'oyagala w'oba osena gwe wenna anoonye eddoboozi lya Bobi Wine ew'okulisanga omanyiwo ate simanyanga mwe babagamba Bugandi ewali ambuleera tiikinga ne mutamanya mulondoddemu tufulaba omuntu okwogera ennyo ataafuuka omusiru lwa nsonga
Bujingo ye kennyini asose n'akulaga nti mwe mwala galonda ababaka bammwe ne babalimba mbu buli ewali ambuleera tiikinga kyokka ate bambuleera temuli yadde ka muntu n'awunzikanga agamba kyokka ate ababaka be balonda nga balwanyisa ebisiyaga ate nabo yabavumye kati naye bw'oba ogamba nti olwanyisa bisiyaga ate ogamba oti ababaka ba National Unity Platform abalonda ebisiyaga okuva mu Uganda gwe naye byotawagira nti bikekenke temuliimu nsa teekateeka mukazi we olw'omukaaga akawungeezi munona awulidde mukazi wo olw'omukaaga akawungeezi munona anaabe nkiddamu anaabe nze saagala bakazi bawunyaawunya anaabe